Omuterega ayisa abasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi wa Buganda. Maaso moji, chuchu, magulu nyondo, gulundene, ekisiikirize kya Katonda ku nsi, mpologoma, nantakubwa mugongo, baffe Saabalongo Ssaabasajja Musota nantalinnya mu kateebe, nantaddwamu, bene siga salambwa, omutanda nannyinimu, Semanda agamenya embazzi. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 23 Desemba omwaka 2025, omuterega Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye n'aweereza obubaka eri Obuganda. Obubaka buno okutwaliza awamu bubadde bubaka bwa majaguza ga Ssekukkulu wamu n'omwaka omujja ogwa 2026. Wabula obubaka buno Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bwasiimye okuweereza Obuganda abasinga olubukubyeko amaaso. Abasingidde ddala ab'opposition bafunye akamwenyumwenyu ku matama ne bagamba nti weewaawo empologoma ewulugumye ate era mukadde ke kamu n'eruŋŋamya mu buufu obwo bwennyini obw'ebyo bye bazze bayayaanira n'okubeera nti bakaaba oba oliawo binaatereera n'okukyuka. Obubaka buno buwandiikiddwa era nga buli ku lupapula oba buli ku mpapula 2 bwe ziti. Ngenda kubanga mbusoma ewatali kutoolamu yadde okugattamu ekyange. Mukwano gwange, bubaka okuva mu ofiisi ya Ssaabasajja Kabaka okusinziira ku lupapula. Ofiisi ya Kabaka wa Buganda, Office of the King of Buganda, P.O. Box 58, Kampala, Uganda. Ennaku z'omwezi olupapula luno we zaawandiikiddwa obubaka buno lwabadde lunaku lwaggulo, wabula obwakabaka bulufulumiza olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 27 mu ttuntu ly'olunaku olwaleero. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazaalibwa ga Yesu Kristo n'omwaka omujja 2026. Tubalamusizza mwenna, tubeebaza essaala ze mutusabira n'omukwano gwe mutulaga bulijjo. Naffe tubasabira. Twebaza Katonda atusobozesezza okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'omwaka 2025. Abantu baffe bangi batuusiddwako obulabe omuli okukubwa, okulemesa abeesimbyewo okutuuka mu bifo gye bategeka okwogera n'abalonzi, n'ebikolwa ebirala ebimenya amateeka n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Bannaffe ab'olukiiko oluvunaanyizibwa ku by'okulonda mu ggwanga, tubasaba obutavumirira buvumirizi nsonga eno, wabula n'okuyamba awatali kyekubiira. Buli eyeesimbyewo okutuusa obubaka bwe eri abalonzi awatali kulemesebwa n'okutulugunya abantu mu ngeri yonna, ebikolwa bino tubivumirira kubanga tebiraga bugunjufu wadde enkulaakulana y'eggwanga. Ebyobufuzi n'okulonda abakulembeze bye tulaba kati bijjuddemu okuyiwa ensimbi mu ngeri ey'ekyoyonoonero, era twebuuza nti ensimbi ennyingi bwe ziti zivaawa? Okulonda okuyita mu mbeera bw'eti kuleetera abantu abatalina busobozi okutuuka mu bifo by'obukulembeze ne basooka okwesasula ensimbi ze baakozesa mu kulondebwa. Ono ye kanaaluzaala w'enguzi n'okukotoggera enkulaakulana y'eggwanga lyaffe, n'olwekyo tubakubiriza okulonda n'obwegendereza. Enkuba ekyali ya mwero mu bitundu ebisinga obungi mu ggwanga, ate nga mu mwezi gwa Museenene n'Entenvu twandisuubidde enkuba ennyingi mu bitundu byonna. Kino kitegeeza nti emmere naddala kasooli n'ebijanjaalo omusana gubikosezza nnyo. Tubasaba okuddamu okutwala ensonga y'okutereka emmere naddala emmere enkalu ng'ekintu ekikulu mu bulamu bwaffe.
ne gavumenti tugisaba okwongera amaanyi mu kugabira abantu baffe naddala abalinaanye awali amazzi ebyuma ebibasobozesa okufukirira ebirime. Okukendeeza emisolo ku byuma ebifukirira nako kwetaagisa kisobozese omuntu wa bulijjo okubyegulira asobole okufuna amakungula amalungi. Twongera okuwulira abantu abalina abaana ababula ne bataddamu kulabika. Oluvannyuma tusoma mu mpapula z'amawulire ng'abaana abamu battibwa mu bukambwe obuyitiridde n'okubasalako ebitundu by'omubiri. Twali tulowooza nti ebikolwa nga bino byaggwaawo n'ebizzeemu buto. Kuno kwogatta n'abazigu abaakazibwako ab'ebijambiya abalumba abantu ekiro. Tubasaba okwekuuma n'okukuuma abaana baffe naddala mu biseera bye tulimu eby'ennaku enkulu. N'abakuumi b'eddembe okwongera amaanyi okukuuma abantu baffe n'ebintu byabwe. Tubaagaliza amazaalibwa ga Yesu Kristo agajjudde essanyu n'omwaka omujja gujjule emirembe n'obulamu obulungi. Obubaka buno n'ateekako omukono Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ku bubaka obw'amazaalibwa. So obwo bwe bubaka okuva eri empologoma ya Buganda bweweereza abantu baayo naddala mu kaseera nga kano ke tulimu. Obubaka obutunuulidde ddala akaseera akaakazigizigi ennyo. Bandi naddala aba opposition olufunye obubaka buno nkugambye nti bongedde okufuna akamwenyumwenyu ak'ekika ekyawaggulu olw'ensonga nti empologoma bakira etunuulidde ddala embeera gye bayitamu. Naddala bannakibiina ki the National Unity Platform kino ekikulirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ye muyima waakyo oba omu ku bakikulira abakitwala. Ojja kujjukira ebitundu nga Ggulu, ebitundu nga Mbarara ne bw'oba ng'okomyewo mu Buganda. Bobi Wine afunye okusoomoozebwa kw'amaanyi. Ojja kujjukira Eggulu bangi abaakubwa. Omwali n'omukulu amanyiddwa nga Dan Magic atambula ne Bobi Wine we yayasibwa omutwe ne gutandika kuttulukuka musaayi. Embalala bangi abaakwatibwa oba abaagombebwamu obwala. N'ebitundu ebirala bingi nnyo. Bakira bangi bagamba nti obubaka bw'empologoma awo busimbyewo nnyo essiira. Mu kifaananyi ky'olaba eddakiika eno mukwano gwange y'embeera eyabaddewo olunaku olw'eggulo nga 22 omwezi guno gwennyini ogwa Desemba. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina ki the National Unity Platform we yabadde yeeteekateeka okwolekera e Makindye gye yabadde alina okukuba campaign. Yasoose n'afunako oba n'agenyuwalako ewajjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge wali ekibuli. Bwe baatuuse eyo bafunye akaseera akabadde ak'enjawulo era ne bagenda mu mboozi ey'akafubo etaabaddemu bannamawulire. Oluvannyuma bano baayogeddeko eri ab'amawulire era nga jjajja w'Obuyisiraamu Dr. Kasimu Nakibinge Omulangira. Obubaka bwe nabwo bwetooloola oba tebuli wala nnyo ku bubaka Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bw'asiimye n'atuwa olunaku olwaleero. Katusooke tufune obubaka bw'Omulangira. Aba National Unity Platform batusaba okutukyalirako olunaku olwaleero era y'ensonga lwaki olwaleero tuli wano. Okusooka nga mbebaza nnyo okutwala akadde bajje batubuuzeeko naye kye tuyinza okugamba bannayuganda nti okulonda kujja era kubaddewo kujja kugende naye tubasaba babeere bakkakkamu babe n'emirembe era bawulirize bonna abeesimbyewo batuuka mu kulonda balonde oyo gwe balowooza nti atuukiriza ebyo bye beetaaga. Twagala nnyo n'okukuutira bannaffe bamukwata mundu bonna nga tuyita mu bukulembeze bwabwe okubasaba nabo bakuume emirembe babe n'empisa
balina okutulugunya abannayuganda ebyali eggulu ne kawempe bireme kuddamu. Tulowooza nti okulonda kujja kugenda Uganda yaliwo nga tetunnabaawo era ejja kubeerawo. N'okusaba Electoral Commission nayo ekole butaweera okulaba ng'etegeka okulonda okw'amazima era okw'emirembe. N'ebigambo ebyo nziramu okumwebaza ne delegation yonna gyazze nayo okubanga basobodde okufuna akadde ne batukyalirako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Obubaka okuva eri omulangira Dr. Kassim Nakibinge bwe yabadde ng'asisinkanye omukulembeze w'ekibiina ki The National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Si ye yekka, yabadde ne bannakibiina abalala omukwabadde Joel Ssenyonyi, David Lewis Rubongoya, ate era wamu n'abalala okuyita mu buufu obwo. Engeri gye tuli nti tusimbudde oba tuyitidde mu buufu bwa Buganda, tugenda kubanga tumaliriza bwe tuti. Ekifaananyi ky'olaba kya Mumbejja Diana Baliza Muggale Teyeggala eyabuze, era nga enteekateeka z'okumutereka Omumbejja Diana zaabaddewo olunaku oluyise oba essaawa 24 kati we twogerera. Olunaku olw'eggulo nga 22 Desemba we waabadde embeera y'okuba nti bamutereka wali mu masiro g'e Kasubi, era enteekateeka yonna bw'etyo bwe yatambudde. Ojja kujjukira nti Omumbejja Diana Teyeggala abadde muwala wa Ssekabaka Edward Muteesa II, era nga ono abeera muto wa Kabaka Mutebi II. So enteekateeka zonna zaatambudde. Nalabyeko awo Oweekitiibwa Katikkiro n'abakulu okuva mu Buganda, Maama Najjinda namulabyeko. In fact waasoose kubeerawo okumusabira nga tebannatuuka kuba nti bamutereka. Waasoose kubaawo okumusabira ku kkanisa ya St Andrew e Kasubi awo okulinaanira ddala ewali amasiro. So omubiri gw'omubuze Omumbejja Diana Baliza Muggale Teyeggala asobola okulaba awo gwabadde gutuusibwa wali ku masiro, ng'ate bavudde ku kkanisa ya St Andrews era e Kasubi awo wennyini mu buufu obufaananako bwe butyo. So nalabyeko Oweekitiibwa Katikkiro, omumyuka we Oweekitiibwa Twaha Kaawaase Kigongo, bakatikkiro abaawummula bonna baabaddewo. Oweekitiibwa Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere, Oweekitiibwa Daniel Muliika, Oweekitiibwa Jebbi Walisimbi, kabineti ya Kabaka n'abakungu abalala bonna mu Bwakabaka nabalabyeko olunaku olw'eggulo mu kaseera k'okuba nti batereka Omumbejja. Bannaalinnya, abalangira n'abambejja bonna baabaddewo. Maama Nnaabagereka Sylvia Najjinda, Omumbejja Katrina Sangalyambogo naye namulabyeko, Basaava ne bannaava n'ab'olulyo olulangira abalala bonna bazze mu kusaba n'okuwerekera Omumbejja Diana mu kaseera ak'okubanga bamutereka. Omumbejja Diana Baliza Muggale Kirungi Ndege Teyeggala Lwantale yaseeredde ng'alina emyaka 59. In fact nalabyeko Reverend Canon Saava Mpaji David Ssaabadinkoni w'Obusaabadinkoni bw'e Kazo ye yakulembeddemu okusabira omwoyo gw'omugenzi Diana Teyeggala. Nabwe kityo nga YouTube channel eyagaliwo tugamba nti gwatusinze nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka twakuumye bubi. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero
bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya balina ebyokulya yogera ku daddies yogera ku binyeebwa amawogola yogera ku bagiya yogera ku cupcakes yogera ku donuts osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.